Kaakati abasajja ba online shopping bannange balina obukodyo mu laavu. Online shopping zirina obukodyo mu laavu. Kadaama abadde ava ku kyeyo akomyewo wano Uganda, abadde alina boyfriend we ndowooza nga bapepeyooko ku social media. Olutuuse ku kisaawe boyfriend abadde yategese dda akaweta n'amwaniriza bulungi nnyo n'amuwahaaga buli kimu. Batuuse kuba okwagala okutambula okugenda nga munnange boyfriend afukamira wansi ng'agamba Kadaama, baby will you be my wife? Imagine okubanga waakava Saudi ku kyeyo n'otuukira ku proposal y'oku kisaawe. Abasajja bano be muleka ewaka kambabuulire tebakola bintu bino. Eno online shopping abasajja be muleka ewaka, teri musajja goleka waka agenda kujja akuproposingire ku kisaawe mu bino. Ogenda mugamba nti nzija ajje n'ebimuli akwanirize mu ssanyu amala akutwala eka omupiira guseke. Naye online shopping baba n'obukodyo anti aba ayagala n'akukakasa n'akufunza n'akulaga nti yeye mutuufu n'akulaga kwegamba ayagala obwongo bwonna bwonna obenga mu butuufu olaba ye. Be bayita ba online shopping kuba tebaswala, wabula ekintu amala kukirwamu n'alyoka atandika okukola okulaga embeera. Naye nga bambi Kadaama congratulations, mukazi wattu bambi bamuproposingide. Naye Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo. Kadaama ono yadde nti bamuwadde proposal empeta naye era abantu bamuvumye. Waliwo yagambe nti Kadaama ono alinga nga alinnye mu bbaafu y'ebyovu. Abadde amanyi mbu Kadaama alina ebyovu ku magulu, kumbe ayambadde engatto. Kati ngenda okunona wansi ku ngatto za Kadaama nga mu butuufu ziringa oyinza okugamba alinnye mu byo oyinza okugamba alinnye mu byovu. Mulimu bakadaama abajja ne sitayiro y'ekikumba wano e Uganda, mu butuufu n'otunula n'ogamba maama yangu game over goodbye. Naye ng'omwaka ogujja mwenna mbasabira muve ku luggya babawe obuweta, babakuba embaga, babanjule, mufumbirwe. Mbasabira nga nange mwe munsabira. Ate era mbasabira mufune ne ku ssente, munsondere akasimu. Mbeetaaga omulanga nagukuba. Omulanga nagukuba. So kamba tuseeko vidiyo eno mugirabireko, nkusaba vidiyo ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. First time nyabo eyokukulaba mu spots weye namanyira woman do you be my fellow alinwanira entalo wakuba ku zero baby ndazamanyi ndiwo bigambo dundese unwanine ndazamanyi ndiwo umugungu bayuse unwanine ndazamanyi mulungi bata obulamu butali tebuba beta atera mata olinde kakuba kufuli wozeta. No, this is my promise for you. Nibera mwasimu alikwagala sitide misambo. This is my promise for you. Nibera mwasimu baby nkula genge sanyu. This is my promise for you. Mama wabana iwa mulungi tata wabana. This is my promise. Kuera tata mulungi. So embeera bwetyo bwetambudde, naye lwaki abantu balina obukodyo bw'okuproposingiramu abaagalwa baabwe? Eyo proposal omukazi anaagumiikiriza bbaawe
okuba ng'amusabye obufumbo ate n'agenda. Abantu beewuunyizza omusajja okupropozingira mukyala we ate omusajja n'amaa n'atambula n'akwata ekkubo n'agenda. Nange mbadde sikisuubira. Gumanye omuntu okufukamira n'asaba mukyala we obufumbo ate n'atambula n'amulekera empeta n'agenda. Naye omukazi asigadde musanyufu. Ekikolwa kino omusajja ono ky'akoze kigenda kuleka omukazi ono ng'ali obwongo nga bubuga naye omusajja ono kaakana kakodyo k'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Okitegeera? Abantu beewuunyiza ku kisaawe nga mu butuufu balaba omusajja munnaabwe alinnya ennyonyi agenda naye ng'alese ataddeko omukazi empeta, ng'omukazi amutaddeko empeta. Basajja bannange abali eyo, akantu kano mukalaba mutya bannange? Nze sikategedde, sijja kubalimba. Naye ng'ekisinga okuba ekirungi, omukazi kasita aba ng'akwagala ne oba tomutaddeeko mpeta aba ajja kukulinda. Omukazi bw'aba ng'akwagala ne oba tomutaddeeko mpeta aba ajja kukulinda, aba ajja kwekuumira. Wabula kye simanyi nti aba taagaba ebyalo byo, kubanga munnange muyimo oguba muyimo, naye aba ajja kukulinda. So tubagaliza birungi byerere mu bufumbo bwammwe, n'omwami agenda akole ebintu bimutambule bulungi. Kaakati bwe nzira ku nsonga ya Kadaama yavudde ku kyeyo. Kadaama ono bwe yavudde ku kyeyo, boyfriend we yabadde yamutegedde dda ku kkubo nga yamulinze, omukwano omuvubuka gumuluma bambi, amaze emyaka oba emeka nga talaba ku mukyala we. Oyinza okwesanga ng'abadde online boyfriend, kubanga ba boyfriend bano be tuba nabo ewaka tebatera nnyo okuleeta zi proposal ku bisaawe. Nedda, bano ba online boyfriend baagala okukakasa, ayagala nakakasa nti ye mutuufu. Kati munnange Kadaama olumaze omwaniriza agenze okulaba nga boyfriend afukamira ng'ajjayo empeta ng'amugamba, baby, will you marry me? Will you be my wife? Kadaama tagaanye proposal ng'abalabe batera okukola. Proposal zino ez'omu public abawala abamu batera okuzizira kubanga taba na musajja omu. Abaana abasajja bangi ab'enjawulo, kati amaliriza agizize eyiyo. Naye oyinza okwesanga Kadaama ono naye abadde ali mu mukwano n'omulenzi ono, ate ng'eno teba okubanga online shopping. Bano abasajja bamuleke ne Uganda talina budde bugenda kujja nampeta kugikuteekako, talina budde obwo. Ajja kujja n'ebimuli oba akunone mukalu, akulone mugende eka, kwehaaga mugende eka, ebisigaddemu n'abirabira ewaka. Naye mbubbo bajje n'empeta. Bano abasajja b'ewaka be mwaleka e Uganda tekisoboka. Abasajja b'ewaka teba proposinga bakadaama batyo nga mukazi wabadde Kadaama, nedda. Naye abantu bannayuganda bazibu nnyo, bavumye Kadaama ono mu engato z'ayambadde alinga alinnye mu bbaafu y'ebyovu. Mu Kadaama alinga alinnye mu bbaafu mumbadde manyi alinnye mu bbaafu y'ebyovu, naye mumanyiira. Naye ng'omwaka ogujja mwenna mbasabira buli muntu yenna alina gwe batannaba ku proposingira, omwaka ogujja gube mwaka gwo. Atannaba kufumbira, omwaka ogujja gube mwaka gwo. Atannazaala, omwaka ogujja gube mwaka gwo. Embaga, omwaka ogujja gube mwaka gwo. Era mulina okukkiriza nti kijja kuba mu linnya erya Yesu. Mwenna mbasabira nga bwe mbasabira nange mba munsabira, kubanga newange tebiri bulungi. So ffenna tweteeke mu ssaala, buli omu yeetaaga munne. Kyogamba waliwo ali atayagala kaweta, muliyo nina mumwetaaga akaweta, mubwagala obuweta. Nange nandyagadde okukateeka ku mwana w'omuntu, naye neetaagamu ssaala zammwe zokka zezibulayo. Kitegeera? So mubere bulungi, mbagaliza Christmas festival ennungi. Mukyaganya okumpa ku ssente z'okusonda essimu, naye mbasabira Mukama Katonda abaggulirawo amakubo, abakakkanyimuko ne ku mitima, musobole okumanya nti tukeetaaga ne mbeetaaga bannange, naye nga mbeere bulungi. Mweraba.